nga sinaba kubako kye nkugamba kyonna katusooke tutandike bwe tuti nkugambye tusooka kulabisa basajja bano katono nnyo nkubuulira amaziga agagudde n'embeera nga bweri mu Uganda olunaku olwaleero tusimbudde. Pastor kati owulira otya? Tema gwange tegunnaba kutereera. Bambi sorry ngolabe. Kati nga 28 ani agenda okwasaganya pulogulamu y'okunganya sente za Pentagon? Nga 28 titugenda kubaawo na lukungana na lwakusoloza sente za Pentagon. Pastor kati ate olinga agamba nti Pentagon tugireke. Pentagon tugireka tujja kukisimba. Kaweddemu. Kaweddemu. Togamba twaweddeyo bwe. Tulizimba olulala. Wangi. Pentagon tugireka tujja kukisimba. Banange mwababadde baagala okumanya ebigenda maaso ku bya Pentagon ndowooza mubiwulidde kati muzzaako ki? Twagala sente, twagala ki? Naye agezezzaako bannyonnyola. Twagala kutunnyonnyola, twagala sente, twagala ekigambo kimu sente. Ankombadde ngamba pastor tumuleke tumusente. Twagala sente, twagala ki? Twagala kutunnyonnyola, twagala sente, twagala ekigambo kimu kyokka sente. Banna. Njagala sente. Kati ate gwe oyagala sente mmeka? Njagala kutwalo. Badde ngamba oba ogende pastor agezezzaako bannyonnyola. Naye naawe pastor abannyonnyodde. Kubanga njagala sente sibaawo wano nga sigenze nazo. Anko basajja mivule. Twagala sente. Alien skin. Twagala sente. Bananga abakola mu kiyungu. Twagala sente. Twagala sente. Ate mu abakwayo. Twagala. Risaki. Twagala sente. Azo sente za Pentagon muzibanja naye mulowooza banaazibasasula. Esente bagenda kuzisesema ku kifuba Wangi. kagwake ketonye. Esente bagenda kuzisesema ku kifuba. Bannange sirina bingi byakwongerako ensonga zonna muzeewuliridde naye nga Kapalaga yakoze oluyimba ne Nobiyaniri baluyita Enowanyiga. Bas kakati no tusimbudde wesibe biri mukano gwange mpuliriza oluyimba baluyita Enowanyiga ebulaya wanyiga twagala kudda kalunonye ku YouTube ne ku TikTok olukole mu challenge mukwano gwange mpuliriza oluyimba lwa Nobiyaniri kw'ossa omusajja mayidwanga Kapalaga kakati mukwano gwange mpuliriza. Kakati wesibebiri tusimbule tutambula ne Hajimiti omusomi wedduwa alina ekizibu ekya buli kala mbeera nkugamba nti ennamba yeyo gikone ko bukonyi ne bwoba oli bweru wa Uganda mitala Maria onajja kubeeranga mukwano gwange mpuliriza akumalira ebizo byo kakati tusimbudde munanga mpuliriza gye bukeredde olunaku olwaleero ng'omusajja amanyiddwa nga Byabakama ono mwenna mukimanyi munanga mpuliriza ye yaliwo mukaluluka 221 munanga mpuliriza nga president of Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abbibwa akalulu kakati ono avuddeyo nayogera ebigambo ebitiisiza bannayuganda mu bigambo bye ng'agamba mbu yasavinga nnyonnyo era nga wenjogerera ali bweru wa ofisi ye ey'ebyokulonda kakati nno mu ngeri y'emu omusajja amanyiddwa nga General Moses Ali ampuliriza amazika gagudde era gatonyedde wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu mboozi zino zombi mu bujjuvu njagala omanye nti waliwo olukuŋŋaana olugenda okugenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda olukuŋŋaana luno nga lugenda kubeeramu abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo bangi nnyo wabula ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku oba ekyewuunyisa oba ekyennyamiza ate ekigudde ennaku zino zibagenda okubeera nga bali mu Uganda basajja bano enguudo ezigenda okusibibwa mpitirivu era nga bannansi mugenda kuba temukkirizibwa yadde okwetaaya mugenda kuba nga bali mu kafyu mujjukira ebiseera bya kafyu wetwabeereyo nga coronavirus afuuse ettabbo era bizinesi z'abantu nnyingi zigenda kusanyalla abantu beekubidde omulanga abantu bakaaba naye ng'ekyewuunyisa kiri kimu lwaki enguudo zino zigenda kuggalwa ng'abantu bano bazze mu Uganda ampuliriza ebigambo bino bya nnaku kubanga gwe munnansi bw'otuuka okuwerebwa okutambula okumala ennaku 3 ng'edduuka toliggulawo eddwaliro toligula mu ddwaliro togenda oba ofunye obuzibu totambula kakati no bino byeraliikiriza njagala obyerabireko obyewulirireko nkuzeeyo mu mboozi ez'enkugambe guno gwe mukutu gwetibwa AKTV ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka nkusavire eno sooka ogimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza buli munnayuganda ajabe kaso ojuwa ekigalo era ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe okone ku kadde nze nkuyirenga waaka ataggwa malojja tusimbudde nze amazima nja kwogera amazima nze sirwanyisa mwami Museveni abula nnwanyisa system Museveni nzimu system gye nnwanyisa era njagala olabeka n'akatambi nkubulira ensonga ya David Luyimbazi nga yamyuka senkulu wa KCCA atubuulidde ku nguudo abakulu gye bagenda okuyita ezigenda okuggalwa era nti abantu abazikozesa bakukalubirizibwa wabula abakulembeze bamuwabudde oluguudo lw'Eggaba okuva Ensambya paka Eggaba oluguudo lw'e Cape Road
oluguudo lwa Lukuli nalwo luyinza okubeerako restrictions mu nkozesa. Balina liidika, balina obupichi obuliidinga. Bwe babujja tutegeera nti zijja ne tubeera side ffe kye twagala bizinensi zaffe kubanga munange ennaku z'omwezi nga 5 ogwokubiri amasomero gaddamu. Mu kiseera kino kikyali kizibu ddala. Okiwulidde bulungi, abakungu bagenda kujja wano mu Uganda. Abakungu oteesa ogira mu bimiitingi yayo bagenda okuteesa. Naye sooka weebuuza ekibuuzo kimu. Abantu abo babaze wano mu Uganda. Omuntu munnansi owa wansi we waafuniramu okujjako okubonaabona. Gwe n'ogamba nti abakungu bagenda kujja wano ogenda kuggalawo enguudo, omala okuggalawo enguudo oggalawo bizinensi zaabwe, kyokka omaze obbanyunyunta omusolo tinno oli mukutereeza nguudo. Naye nga omaze obbanyunyunta abantu balina okuzayo abaana mu masomero, school fees yeekanamye, sukaali wa bbeeyi, buli kimu kya bbeeyi, naye gwe ogambye nti nno ogenda baggala bizinensi zaabwe. Nejasirwa abantu jasi ennaku 3 abakunga bagenda okujja wano. Naye nga ne bagenda okuteesa tirina bwe bituyambira ngaffe bannansi neggo gaddewo bizinensi zaabwe. Ekyo tungangamba tino tulina kulwanyisa system mu 7 zimu. Tino omuntu yenna wabanga akyakola mu system mu 7 zimu nga yakyatukulembera ng'ojja omwami mu 7 era bakyali mu buwambi. Tulina kulwanyisa system mu 7 zimu okubanga twenunula okuva mu bantu abo. Tosa kunga nti no munnansi akuwa omusolo ogwa buli kika. Ogwa buli kika na kusaswala license na kusaswala URA ne gugena mugaza u business ye. Olwokubanga wali wabakungu. Wano Queen yajja wano mu Uganda. Jakala mutu buulire fu munnansi twafunira mu ludda wa. Ebyo tulina okwogerako. Naye tukibyogerako amuga nti nno bannaye tuli mu kwekoza tuli mu kukola ki. Nenze okuka weebuuze fali mu byogerako. Twagala bifo mu government. Oba twagala services nnungi. Naye ebintu ebijigiza bannansi bingi nga muli awo omuntu nudde butunuzi. Nino ogenda kuggalawo oluguudo ogerawo ne bizinensi y'omuntu akera ku makya okunoonya 10 bannaye tubeeremu n'ak'obuntu. Buli lunaku olukya njagala jjukira ekigambo President kyayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nti mujja kiwulira mwenna abagamba nti ffe tuwagira omusajja agira akyaliko mujja kukiwulira. Nkugambye nti bano bagambye enguudo zigenda kusibwa otali lumu, ezali nguudo 2, ezali nguudo 3 zigenda kuggalwa okumala ennaku abakunguzi banaabeerawo, oba oli wa NRM, oba oli wa NUP, oba oli wa R.I.P, oba ebyobufuzi tebikukwatako nga bannaffe abamu bwe bagamba nti nze tebinkwatako tobinnyingizaamu. Kaakati mujja kukiwulira oba oyagala oba toyagala mwe mugenda kuggalwa. Abali ku nguudo eziri ku side z'emunyonyo gaba bikoze bitya mugenda kubeera nga bukafiira mwampuliriza. Kaakati nno munnange omusajja amayitwa nga Simon Byabakama ono nga alondebwa mwami Museveni okubeera nga akulira akakiiko k'ebyokulonda okuva mu mwaka 2016 kyaddaaki ekisanja kikiweddeko ono nadda ku mabbali. Kaakati era mu bigambo byagamba nti mwami Museveni babaana bamuzizzaako mbwajja kudda, mbwana batamuzizzaako agenda kudda mu bulamuzi. Kaakati kisinga okwewuunyisa omuntu ng'ono abadde mu kakiiko k'ebyokulonda ng'alina kyekubira atalabikangako era atabangawo era akakiiko ke kamu okubusinza okukola obubi bukyo obukiiko bw'okulonda bubeerako ne bassentebe. Kaakati ono bw'anadda mu bulamuzi ampuliriza anaasala atya emisango mu bwenkanya nga ne wabedde mu Electoral Commission ebintu badde abivuga gaddibe nga lye ng'abantu abalondebwa bangi bakaaba. Sooka owulire ebigambo bino bwe nkujjayo nkutwale wa General Moses Ali amaziga gatandise okulukuta mukwano gwange ampuliriza wali ewuwe ebigambo byayonoonese dda wenjogerera nga musajja wattu Kaweddemu dda. Gezeddwa nti ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ne bakomishona bonna batuulako balekulidde ku bifo byabwe oluvannyuma lw'ekisanja kyabwe okuggwako. President Yoweri Museveni yalonda omulamuzi Simon Byabakama mu Jjenyi ne bakomishona abalala okulembera akakiiko k'ebyokulonda mu 2016 ku kisanja kyali kya myaka 7. Abadde ssente w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama mu kwogerako ne Kyabbase nkyalero agambye nti emirimu yalekulidde dda era nti emirimu yagirekedde bakozi abalala b'akakiiko ako nga yeetulidde kakaawe okutuuka omukulembeze w'eggwanga lw'anaasalawo ekiddako. Ogenda mu ofiisi ononsangamu naye okutwalira wamu kana kakiiko ke mwogerako k'abantu 7 chairman deputy ne ba members nga 5. Akakiiko k'ebyokulonda kalimu ba staff abasuka mu 8 wano ku headquarter no mu bitundu byonna buli district yonna y'eggwanga. Kati ba staff abo tuyita ba technical staff era be batera okutambuza emirimu gyonna gy'akakiiko k'ebyokulonda
ffe abakakiiko tulinga eri waggulu mu lufuutufuutu balinga tuli ba police makers. Byabakama agambye nti mumativu nti ekisanja kyabaddewo akoze omulimu mulungi nnyo era amanyi nti bannayuganda basanyufu n'obuweereza bwe newankubadde waliwo abatonotono abatasiima. Osanga abaana ab'empisa ennungi mu makaago naye waliwo ate n'osanga omu oba babiri oba bameka naye n'ogamba bano bantu mwana nze nyamuzaala oba nnene. Nolwekyo njagala bakwakatiriza nti yes nze okutwalira wamu abantu ba Uganda singa tebaali bakkiririza mu kakiiko k'ebyokulonda okulonda kwe tugenze kubeera nako tekwandibaddewo. Beebaza era mbakasaba nti ttiimu empya enaabezeewo mwongere okukolaganira wamu kubanga lino eggwanga lyaffe era tulina okuteereza ebintu byaffe bya demokrasiya nga tuyita omukulonda nga tulonda mu bumazima n'obwenkanya. Kakati nno ebigambo nga bw'obiwulidde omukulu agamba nti ye jasi aliwo alina kanywa kakyayi kyokka nga bannayuganda bangi mukwano gwange mpuliriza ebyagwawo mwabiraba ebyaliwo mu kampeyini mu kalulu akaaliwo 2021 bannayuganda bangi balumizibwa bannayuganda bangi baafa bannayuganda bangi baabuzibwawo bannayuganda bangi baasibwa era nga balala baasigala balema naye omusajja gamba mbwakoze bulungi nnyo mbwera bannayuganda basima naye nga njagala nkakase nti abaami bano ebiseera ebisinga bakola ebintu bino naye mu mitima gyabwe nabo bennyini ne bakimanya nti kyenkola kikyamu naye olw'okuba baagala akasente baagala omusimbi ne basigala nga munnange bagenda mu maaso n'okukola ebyo oba oliawo bye bakola munnange ampuliriza. Kaakati nakusaba vidiyo eno sooka ogimpeera ekigalo teweerabira kwera ng'ogiwa ekigalo kubanga buli munnayuganda afuna message eno oba oliawo n'abeera nga ategeera wa w'alina okubeera nawa w'alina okubeera ng'alina sitandi ye. Kaakati n'omunnange ampuliriza gye bukeredde olunaku olwaleero oba gye bwawungeredde olunaku olw'eggulu nga mu maka aga General Moses Ali mwenna mukimanyi omusajja ono aluddewo nnyo ng'asaavinga mu UPDF era ng'ono abadde nnyo ne mu paaliyamenti ng'akiikirira munnange amajaago aga UPDF. Kaakati ebigambo si birungi mu maka ge era wenjogerera mukwano gwange mpuliriza kankuje mu kayimba kano katono nnyo akayimba kapya nnyo ka president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo sooka okalabe kubanga kino kyetusooka okubeera nga tumanya ffenna kye tulina okusooka okubeera nga tumanya bwe tukivaamu olutudde mu mawulire amalala sooka olye brand new okakase nti abaana baleese omooto. Okay, amanya Mozasta promoter Munakayunga nabagamba nze ebipya byokka byendeeta wabula mbuuza campaign zatandise oba tukumemuko because waliwo mwana mulenzi bamuyita Volcano Drake yakubidde Bobi Wine akayimba kano simanyi oba kanaleka nachemalira mu ntebe simanyi wa president Museveni kana akayimba kamuleka mu ntebe ulira akayimba nawe omala okwongereyo bamuyita Volcano Drake mukongereyo paka kuchagulanyi simple mbala wowe ndaba kuchichagu amasogala bakuchichagu cho chikuwa nnyo walai chobo manya wakakasa banange kandi mugwe chagulanya amanyi kandi mugwe esubiri ndi mugwe chagulanya esubiri ndi mugwe chagulanya esubiri ndi mugwe amanyi kandi mugwe chagulanya amanyi kandi mugwe esubiri ndi mugwe chagulanya esubiri ndi mugwe jegwe mununuzi mwoyo wa ggwanga omubanda wakati siye mubanda waludu okulembele nkukobelele komukulembe. Basi twakugamba nti buli muntu yenna alina message yonna oba obubaka bonna nga bukwata ku nkyukakyuka era ng'enkyukakyuka bugitwala mu maaso. President yatugamba oyo aba munnaffe nnyo awedde emirimu naye oli kaabe ng'ayambadde akasaati aka National Platform naye nga byakola biremesa nkyukakyuka oyo taba munnaffe era aba mulabe waffe. Kaakati nno siyinza gana kusooka kuyisa obubaka bwa mulenzi ono oba oli awansooka ndeeta amawulire amalala. Kaakati gye bukedde olunaku olwaleero nga mu maka ga General Moses Ali ono mukwano gwange mpuliriza nga bwe mukimanyi aludde nga serving officer naye kakati yawummula munnange gye bukedde olunaku olwaleero nga mukyala we amanyiddwa nga Sarah ono yafudde dda era nga agenda kuziikibwa mukwano gwange mpuliriza olunaku olwaleero. Amawulire gano gamaze okubeera nga gakakasibwa era ng'omusajja ono bambi ali mu maziga wabula njagala okimanye nti naye kennyini byasiba bikutuka embeera si nnungi taasulewo taasiibewo yali ku mimwa era nga gye buvuddeko bazze bagezaako n'okwagala okumubika
olw'embeera gy'abadde alimu ono nga takyasobola kubeera nga munnanga ayimirira eka ne yeewanirira era nga wenjogerera atambulira mu kagaali takyasobola kwetengerera. Omusajja ono amaanyi gaamuggwamu dda ali awo munnange lwakeesa lwabala nga nkoko ya mutamiivu naye nga wenjogerera amaziga gaagudde dda mu maka ge ng'ate mukyala we atabadde muyi nnyo omanyiddwa nga Sarah bambi kyannaku nnyo rest in peace yasoose okubeera nga munnange afa. Kaakati no tumusabire agume kubanga munnange tomanya ekitutta omukyala oba oli awo mu ntiisa oba mu kutya ennyo kyanditwala n'omwami wabula nga sinaba kubeera nga mukwano gwange nvaano njagala osooka okimanyi nti President of Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo olunaku olwajjo ekiro yabadde ku TV emanyiddwa nga CNN ey'ensi yonna n'abaako ebigambo bye yayogedde eby'ensonga nga mu Uganda ffenna tulina okubeera nga tubitegeera era nga tubimanya. Nange saagala kukotogera njagala ebigambo bino obitegeere era obimanyeeko kopi nti President yabaddeko ku CNN n'abeera nga ayogerako eri ensi yonna esobole okubeera nga emutegeera. Sooka obiwulire ate nkomewo mutwale mu katambi akasembayo tumalye nga munnange tuva wano. Bobi Wine, welcome to the program. You know, we just had the Christian. Yeah, it's good to see you again. We just had the great Tony Kushner on talking about politics and power and art, particularly, you know, to move people. Where does your art, your music, you know, stand in your political campaigns and your political efforts? Thank you very much. My music opened my eyes, opened the eyes of the masses, especially the young people, and landed me into trouble, good trouble. It is my music that has always been my platform to communicate. It is the way that I reached out to the world. It's what endeared me to the people, and ultimately, it is what I moved to put in practice by joining politics. So I want to play a little clip from the documentary, and it is called Bobby Wine, the People's President. And as I said, it's been shortlisted for the Oscars. Let's watch the clip. You're addressing crowds at an election rally. It's not a secret anymore. That we want to remove Museveni from power. You know, you have put yourself at great risk because it is not easy to challenge an incumbent who's now been in power for 38 years. What, you know, are you still going to be challenging? Are you still going to be running for president? What is your intention now? Thank you, Christian. We are definitely going to continue challenging General Museveni in every available way, every moral and constitutional way. And of course, by 2026, if we've not gotten him out of power, we'll definitely challenge him to a free and fair election. And that is why we're here to seek the more attention of the world to help the people of Uganda assert their democratic right. Kaakati n'ebigambo bya President ampuliriza obiwulidde bulungi nnyo ono ng'ayogera ku biki Uganda by'erina okubeera nga ekola n'okubeera ng'ono ayongera okukkaatiriza n'okuggumiza nti munnange balina okulwana buteesagga butassa mukono butassa mwoyo okulaba ng'omusajja bamutwala nina mu gisimufungize era nga bano bagamba tebagenda kubeera nga badda emabega wabula ate era ku nsonga ze zimu ezabaddewo ez'omusajja amayitwa nga Bujingo Niyonzimana ono nga ye musajja wa Pentagon efuuse Pentagon mukwano gwange ampuliriza kamaze okubeera nga kaggwamu omusajja amayitwa nga Isima Lubega ekibibi aleese bwino omukambwe njagala nnyo bwino ono tubeere nga tumugabana ffenna kubanga ensonga nga zino nsonga nkulu nnyo mulimu propaganda mungi nnyo era bannayuganda bangi nnyo buli omu yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebibye ku nsonga ya Bujingo ono wadde nga abakuuma ddembe poliisi eyogera byayo ate ne General Kainda Otafiire ono nga minisita w'ensonga z'eggwanga ez'omunda naye ayogera bibye ku nsonga eno kaakati n'omukwano gwange ampuliriza ebigambo ne bibeera nga birimu mixed reaction kati njagala oli ate ku Isima Lubega ekibibi ono omusajja yavuddeyo n'ayogera ensonga zino naye nga munnange bw'oteewuunya ensonga zino nze gwe mba neewuunya kakati nno nkusaba n'obombi firiino gimpera ekigalo omanyi tambula ne Hajimiti omusomi w'eddwa era Mukama Katonda akumpera ebirungi ebisinga nga mukwano gwange ampuliriza osubscribe nze ku mukutu gwaffe
ogw'omuntu wawansi ogw'enkyukakyuka Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna bwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752871515 era nze mwami Oscar yeewuunya gavumenti eno ate nze gwe neewuunya gavumenti z'abayeekera bino byonna zibikola zibateeke mu kweyaliikirira nti teryasobola gavumenti bikyajja na bingi n'owulira omusumba nga yeekoze obubadi owulidde ate nga bala bakyajja bangi ate ne zino zikyaki ezikitumbula bulijjo okusinza si kibi naye kyaki ezo zaavuwazza nnyo abantu kubanga egamba jangu nga bwoli ebyobugaggawo biwo Yesu n'ebyapa bireeto biwo Yesu kati oli bwe bamala omuggyako ebyapa nga biwadde Yesu ne bamuwenza omusanga yeetoloola kyaki agenda anyenya bunyenya mutwe yafuuka zongo nze nali mbaddeko ku kyaki bamuyita nebanga emmotoka ya Yesu tekyaliyo ettaka terikyaliyo lya Yesu buli kyabugagga n'omukazi takyaliwo wa Yesu kati bambi bamala omunyakula ne bamubalula ne bakiwenga okisanga kyonna kikola bukozi bweki ebyonna byagondi bya gavumenti z'abannakimalira zireeta abantu nga basobi ate era bakyajja n'obawulira sobi abadde ne pisito bwe bamaze omuzika gavumenti yazze negiranga pisito ya sobi eno yalazeewa abadde n'emundu ennene yalazeewa okulokola omuntu kituufu ne mulokola omuwa ekyokukola omubuulire n'omubuulirira omubatiza n'omubatiza naye omulokola ate omuwamaanyi nalebako bano abasajja baba bamaanyi nnyo ono bamwine n'ono aladisaba wamaanyi nnyo naye nalebako omugenzi sobi nga kyakola aladisa ekasangati bambi kasajja katu ne kaddukawo kagenda kanyogodde wegati ebyo nebina gavumenti ebyekola ebintu bino nga mmaliriza nze naalibadde ngamba gavumenti nekino ekisembayo kati munaddini bw'aba ayagala okubba gavumenti era neyekola ebintu naffe mu busiraamu kyatuguddeko ulidde juzi mwali Museveni yaddamu natusasulira omuzikiti ate ne baddamu ne bagutunda kati ono waffe atuwesibyeko alinga nga yagyetufiirako akola bukozi lukolo mwoli ogenda okuwulira nti mubajje yeewange